Sebo mukama wa. Bachanjankete. Nze kojja Kimbo wa Richard. Gwe kojja Kimbo wa Richard. Sebo ndi mwetefutefu ebibuzo byonna ngabo nateekayo okusaba kwange ne ngamba nange kanzije muwatuyo okusembyayo kaali kakodyo nga twagala tulabire ddala nti gwe ebintu bino kuba wajja ate gwe ne tukubagira nti tugenda kubagira bibyo byennyini bagamba ekiswaza omugagga kuba kusesemantula abantu ddala onoobagamba otya senga naakufumita amakoba g'ebibuuzo ebikwata ku middo n'omuti nga mutofu toyanukula. Sebo fumita ndi ready. Atandise olulimi lwewaabwe kale bwe kuba bwe gutyo ng'osazeewo kufumita nange kanfumite ebibuuzo. Kojja Kimbo wa Richard. Omwana omuwala gwampa Sebo bw'abanga avubuka bamukuutiranga okukola ebintu bina era nga bino byabeeranga by'amakulu nnyo era nga kino kyawalirizanga ne ssengaawe okuwerekera omwana omuwala okukakasiza ddala nti byonna ebintu ebyo birungi nnyo biritalatibu ebintu ebyo byabeeranga ki kojja Kimbo wa kirungi nteekako n'erya kojja nti kigwira ddala mu kkowe lyenkyagalamu. Sebo webale nnyo webalire ddala okusoka kwa byonna ekyasookeranga ddala omwana omuwala nga avubuka myaka 13-14 bamukaka sengaawe yatwalanga obuvunaanyizibwa okulaba nga omwana oyo tatya kibira bamutyabisanga enku era omwana omuwala oyo sengaawe ye yakakasanga enku ezo ziweze olusekese wano mu Buganda lwe tugamba nti lusoloba ng'olugalo olwokusatu. Kojja Kimbo kyamukakatangako omwana omuwala bakakasanga nti omwana omuwala ensuwa ye tekaliramu lwendo lw'amazzi kubanga omwami bagambanga nti wagendedde mu bufumbo era mu bufumbo omwana omuwala we yavubukiranga sengaawe oba mu maka ge yakulirangamu mwalingamu ensuwa gye bayita eyannakalembwe. Ensuwa eyo yateekebwateekebwangawo nti omwana omuwala ennyonta yonna kyabeerangawo ne bamulaga nti nno omuntu omwana omuwala bw'agenda mu maka omwami talya mmere enkalu anywekkereza. Amazzi ago g'ogambye mu nsuwa baki abaaganywanga gaabanga ga mwana muwala njagala olambulula ebintu nga ensi ekolaki. Omwana omuwala mu Buganda bakiyita ng'obwolaba nti ono omwana omuntu atuula ku nkanamu. Omwana omuwala mu Buganda bwotoweerwa obubonero bujja kuyita myaganya gy'esebo bagamba nti omwana omuwala ekyateekezwangawo ensuwa eyo ke kabonero akalaganga nti omwana omuwala buli lwalibeeranga n'omwami we enkuba etonnyenga Sebo. Enkuba etonnyenga Sebo mukama wange wagamba bimeka? Bibiri. Omwana omuwala bamutendekanga nti bamutendekanga ennyimba n'ensanyusa mu ngeri sipolingi ennyimba ezifaananako bwe zityo nti baba traininga ng'era abaana abo omuzadde yakakasanga baateranga obbasiba obuso omwana ng'awezezza emyaka 16 awo obuso obwo bumusibisa mu kiwato bamuzinisanga amazina amaganda okuwewula nti kino kyabeerangawo okukakasa nti nno oluyimba era kyawerekerezanga ssenga okukakasa nti oluyimba lwe bayita olw'eggwanga omwana omuwala aluka enkuse okuva gye lutandikira paka gye lukoma so si kusirika oba kuwuuna buwuunisemu. Ekyo wakampa bisatu. Esebo nyongera ekyokuna kyabeerangawo kyekintu ekyagambibwanga nti omwana omuwala era nga bwe nakugambye nti ensuwa baabasogozanga amabidde ago boogasogolesebo mukama wange ate ensuwa mwasogolera amabidde baabawanga akataasa ekintu ekyokuna ekitaabikibwangako akataasa kano baabasogozanga amabidde nga bagakunyirizaamu endagala n'essubi. Amabidde ago bw'oba ogasogola gammuka emberenge naye mu kummuka emberenge galina eddoboozi lye gakola
kikyawerekerezanga senga okukakasiza ddala nti entamu omwana ono omuwala etuukiridde era ebbidde bwe lituuka okuleeta emberenge lyogera oba kubanga amabidde bwogasobolanga okunya bukunya era nakyo kimanya sebo akataasa ako omwana omuwala bakamuwerekerezanga okumakinga sure okukikakasa nti ye bwatuuka mu maka eryato oba ensuwa bw'abaase n'olwendo lw'amazzi omwami ensuwa erina eddoboozi erivaamu era sobola bwose n'olwendo ganaagaddayo galina eddoboozi lye galeeta kakati tosobola bwosimya amala ojja Kimbowa afunye obubonero busatu naye nga bwebaza ebigambo alwanaganye nabyo naye ng'agezaako okubikka ku lulimi obutajjaayo nnyo kiri ekyo kyokka kyembadde era senga we mulidde wano kuba mu mateeka gaffe agamu toyina kwemulira wano agezesaako kijjayo ng'akikusika ekyo kye twagalira ddala n'abireka mu ndeku eŋŋunda afune obubonero busatu kojja Kimbowa terunaggwa kojja njagala oddemu ne kino ekibuuzo omwana ow'obulenzi bw'azaalibwa nga tayimirira mu ngeri ya kisirikale okuba saluti kaakati njagala mbuulira bulungi waliwo omuddo ogumuweebwa era bw'atatereera maama we kennyini alina omukolera alina omukolo gwamukolako omukolo ogwo baguyita batya sebo nja kusooka okuddamu ekibuuzo nga ŋŋamba omukolo ogwo baguyita ogwa Nakalambwe omukolo ogwo lwaki baguyita ogwa Nakalambwe awo wensinga okwagala awo nti omwana omulenzi senga azaalibwa ne bakizuula omuzadde yenna n'akizuula mu buwere nti omwana oyo ow'obulenzi tayimirira kisirikale takuba saluti omwana oyo bamuwa akava wala akadde ako akava wala ne bakasaamu kye bayita akava magombe ebintu ebyo bibiri byawukana akava wala kawukana kava magombe yes kawukana n'akava magombe lwaki nti tukimanyi bulungi nti owantu yenna bw'abeeranga omwana omulenzi tasituka kisirikale tumubalanga omuntu omufu era kyeva owulira bagamba nti aba yatomerwa endiga kituufu maama alina omukolo gwamukolako gwe bayita ogwa Nakalambwe nti baddiranga nti waakiri omwana ono omulenzi bw'abanga agaanidde ddala amakulu agalimu ekyo nti maama we yeevuunikanga n'abeera nti amutadde ku kkundi lye okusobola okumuwa ekyaganya nti oluusi kyabeerangawo nti waliwooko mu Buganda empewo gye bayita eyakabaka bulamu nti bwe babeeranga bagiwondera ebukojja eyakabaka bulamu kabaka bulamu n'abeera nti nno kabaka bulamu tatuukiriziddwa ebukojja kyebola bakiyita Nakalembwe nti kabaka bulamu asobola okufulumya omwana oyo nga mulamu ng'omuntu naye ng'ate emikolo giri tasobola kukola ki kugituukiriza oba kyebajwa bakiyita ekyannakalembwe nti omuntu senga aba alemereddwa oba n'alemererwa bagamba nti ebukojja buzuukusa omulambo kimukyo bagamba nti no waliwo olugero olugamba nti ebukojja buzuukusa omulambo obukojja buzuukusa omulambo guli nti okuzuukusa omulambo guli tetutegeeza mulambo guno ogufudde omulambo ogw'omwana nti olwokuba tasobola kwegolola aba mulambo sebo mukama wange nkizeemu ekibuuzo kyo nti nno omukolo ogwakolebwanga baguyita ogwa Nakalambwe baguyita ogwa era kyenabadde nsinga okwetaaga n'oyongerako n'onnyonnyola ng'era w'olikojja n'enkuwa ekyanya ekyo bamumpeera obubonero busatu sebo neyanziza nnyo neyanzireke mukama wange kojja Kimbowa sebo okyeyanziza naye nkyaleeta sebo omwana omuwala oba omukyala bw'abanga anobye waliwo ekiddo ekimera ku nnyanja ekikolebwa ne yeekomyabo nga tebamunonye ekiddo ekyo kiyitibwa linnya ki ekiddo ekyo kiyitibwa linnya ki sebo mbadde nsaba kunziriramu omwana omuwala oba omukyala bw'abanga anobye waliwo ekiddo ekimera ku nnyanja
ekikolebwa ne yeekomyawo nga tebamunonye ekidde ekyo kyekiriwa? Sebo mukama wange omuddo ogwo baguyita empuniko. Baguyita empuniko. Damumpulire. Omuddo ogwo ogumera ku nnyanja ogwokolera omukolo senga omuntu abaanobye ne bw'abanga musajja nga avudde mu maka oba omukyala nga yemaze ne yeetwala. Wano mu Buganda bakozesa omuddo gubayita empuniko, omuntu oyo ne yeekomyawo. Obubonero busatu omuddo ogwo guyitibwa empuniko. Kojja kanyongere nkusimbula ebibuuso olabika bino ebintu wulira ne kino. Ensuwa y'omwana omuwala ate yakaliranga era bwe yakaliranga bamuwa, era bwe yakaliranga bamuwanga bamuwanga ettaka eriyamba ennyo omukyala okubeera ng'ensuwa ekuuma amazzi nga mangi. Ettaka lino ate era baalikozesanga n'okweganga amalogo. Ettaka lino baaliyitanga batya era libeeramu ki? Awo Sebo mukama wange mbadde nkyera sebo tereera mulayini kojja. Sebo mukama wange ettaka eryo bakayita akasagisaji era ng'ettaka eryo sooka olindeko tugende empola. Sebo ettaka eryo baliyita akasagisaji kituufu naye likola mulimu ki? Awo we wakuweesa obubonero kojja. Ettaka eryo akasagisaji wano mu Buganda nti bwe bakisuulanga oba bw'okisuula naawe ng'omuntu nti ensuwa ekalidde ddala ddala omwana omuwala ng'ensuwa ekalidde akasagisaji ako bakateekamu nk'olutungotungo ne bakasiika ne bakamuwa n'akakumpuli nga bakasiise era omwana omuwala addamu n'afuna amazzi ag'obutonde oba ensuwa n'eddamu n'efuna. Ate era akasagisaji ako olw'okuba kalimu obuwuka obw'entalumbwa mu Buganda bakikozesanga kiwa abaana okubeera nga omwana abadde alumbibwa amalogo oba abadde alumbibwa ekintu kyonna bwe bakizuulanga nti nno waliwoko engeri y'eddogo oba omwana yenna ekimuwondera bakaseranga ne bakamuwa kubanga kabeeramu obuwuka bw'entalumbwa nti talumbibwanga ekintu kyonna. Obuwuka bw'entalumbwa nti talumbibwanga ekintu kyonna. Bamumpeere obubonero busatu. Sebo neyanzenye Ojja Kimbowa wazze mugga kuggwako. Wulira kino tulina ensangi zino abavubuka tulina ensangi zino abavubuka bye bataddemu ne bibakuza obwagazi wamu ne bakendeeza amaanyi. Ebintu bino bye biriwa era singa amaanyi gabeera gakendeera omuntu oba singa amaanyi gabeera gakendedde muntu miti ki gye bakozesa amaanyi gakomebwo bulungi? Sebo wano mu baana abalenzi ebintu ebimu ebibakendezezza ennyo amaanyi okusooka kwa byonna nja kukyogera nti nno gwe muze oguzuusa ennaku zino mu luzungu bakiyita masturbation. Mulimuko endya embi, mulimuko sebo ebintu ebyo njagala bina sebo mulimuko endya embi kimu, mulimuko abaana ab'obulenzi emize ekibayingiddemu gye giriwa nga kyetugambye ng'ekya masturbation mu luzungu oba abavubuka abenyonyogera. Webale nnyo nkwagadeko okubeera nga olulimi oluganda olukusika. Sebo mukama wange abenyonyogera ne yeeteeka mu kikolwa ng'alinga ali ne munne bibakendereza ddala amaanyi ensangi zino n'ebirala byonna. Naye kye nandigambye nti nno emiti omuntu gy'anywa sebo
olwokuba ndi musajja muganda ate nga ndi musawo nja bamenyera emiti ena. Omuti ogusooka gwe gw'embaluka. Embaluka gumu. Omuti omulala gwe gw'omuyonza. Ebiri. Omuti gwe bayita ogwa kakutakamu. Esatu. N'omuti gwe bayita ogw'omukuzannyana. Ena bamumpeera obubonero busatu. Sebo neyanza nnyo neyanze era tobakuteekamu gwa mbaluka sebo ng'ate gy'otundira ddala mbadde nkwewuunya. Kale nno mbeere kwananako bwetyo kanyongere nkomerereyo wano ebibuuzo byo mbeere ng'ate tugenda mukuwumulako. Omwana omuwala bw'alemererwa okufumbirwa balina eddagala lye bamunaaza era tekikoma okwo bamuweerako n'ebyoya by'ekinyonyi. Ekinyonyi ekyo kyekiriwa era kirina makulu ki? Sebo mukama wange omwana omuwala yenna bw'alemererwa okufumbirwa mu Buganda bw'abanga maama we si yamukoledde omukolo ogw'essaaniiko nti omuzadde omukyala akwata essaaniiko n'olulagala lw'ekitooke ekya Nakitembe n'alanya n'agamba nti baana bange abawala oba mwana wange nakuzaalira mu bufumbo naddala senga abanga ali mu maka n'amugamba nkuwadde ekyaganya oba essaaniiko okutandika okufumbiranga bbaawo. Ekintu ekyokulala abaana abawala babawanga kyebayita nti no ekigobera lujja. Ekigobera lujja kino omuzadde yennyini bw'aba asobodde yakikwatira omwana omuwala n'akimutegeka nga takitegedde nti akimutegeka atya tosogola gwosimye amala bamumpeere obonero busatu. Sebo nja kuebyoya ebyekinyonyi nti bwe yalemererwanga okufumbirirwa ddala bamunaazanga n'ebyoya ebyentaawuluzi okumutaawululako byonna ataawulwa agenda afumbirwa gonna ogayunjiza n'ogamala mu lusuku. Sebo kamange neyanzanye kojja kimbo omukyala bw'azaala omwana omukyala bw'azaala omwana n'ayitwamu embeera ey'obulwadde buno obwaddayo olya esebo owulira sijja kyogera mu Luganda butuufu kubanga tijja eyinza okubaluka. Balina ekyogero kye bamutemera. Ekyogero ekyo bakiyita batya era kiyamba wano kojja omala eggobe mu kibya. Ekyogero ekyo bakiyita batya era ekyogero ekyo kiyamba ki? Ekyogero ekyo bakiyita ekyentulume nti kino ekyogero ekyentulume kyekiyambira ddala omwana waffe ow'obuwala omwana ow'obuwala okukula kubanga tumanyi nti no tekitandikwa. Sebo bakiyita ekyogero ekyentulume sijja kwongera badde nize ate oyo noone kakati ku nsonga eyo bamumpeereko obubonero bubiri leero tafuna busatu. Ojja kimbowa njagala ompeeyo ebigambo ebirala 5 nga kyekibuuzo kino kyensembayo naawe. Omukyala senga bye yabuulirira nga zobootawe ebikulu ng'agenda mu ddya. Omwana ow'obuwala bamukubirizanga nnyo okubeera nti omusajja alinga mwana nti waayagalira waliira kimu kale kimu kimukojja simanyi oboona obimala kimu. Bamukubirizanga nnyo okulaba nti nno ensuwa y'omwana omuwala tekalira. Bamukubirizanga okujjulira ku mulwaliro ku mukeeka. Sokolindeko okujjulira ku lwaliro butateeka mmere mu ttaka. Butateeka mmere ku ttaka era akawembaako kamukwasaganyanga. Bwe basiganga omukakatako bamukakatangako nnyo okulaba nti nno abaana abalongo ababiri oba abaana abalongo bano ababiri afubanga okulaba nga abawa essanyu n'abalekanga ne bakula ne babeera nti nno tebayimpaye oba tebakonye kubanga kiddemu nti mu nsi muno tuzaalwa mu bulongo. Yes kituufu nti bamukiranga
ekyokulaba kyebasinganga omuwabula bamugambanga nti ne bwobanga onyize ne bwobanga oli otya ne bwobanga mutawulizi ekunyiga kukomenga mu ddiiro oba bweru bw'olinnya ekisenge ebyekisenge bamwawuliranga nti eddiiro n'ebweru byawukana n'ekisenge ne bweba kateni kyova olaba nti ne bwoba ozimbye ennyumba ng'osula mu singo lumu era bagamba yawula obuliri ne kateni nti eno bwe muba muyombye bwe mutuuka eno okuyomba tekubuukawa tekubuuka eri osenga ekyo yakikuutiranga nnyo omwana omuwala n'amugamba nti ne bwoba wayombye otya ne bwoba wanyize ekunyiga kukomenga mu ddiiro oba bweru so ebyo ebigambo ebitaano senga byeyakukuutirizanga omwana omuwala kojja bamumpeere obubonero busatu abirambudde bulungi nnyo n'amala egobe mu kibya era kojja nga tugenda mukuwumulako nsaba owa abantu ebigambo ebisembayo gy'oli naye nga kojja Kimbowa wano afunye obubonero obuwerera ddala 24 obubonero 24 bwafunye nkwate engalo okuba nange mbadde nkubuusabuusa naye ssebo ibizo tebibadde byange ebigambo ebisembayo tugenda ate mukuwumulako bannange mbeebaza nnyo okubeera nti nno mwettanira puroguramu eno yanyumira nnyo kubanga erimu Oluganda tukomyewo Oluganda n'ennono nkuwulidde ng'owooza nazzi kuno ebintu ebimu bibeerako buli bwolibeera nti nno tomanyi kulanya oba tomanyi kyevolaba amawanga agamu era neebaza nnyo managing director wa ABS TV nammwe bennyini okubeera nti nno mwateerawo puroguramu eno twagala n'abantu abali abo ab'amaanyi mujje wano babasoye ebibuuzo mulabire ddala nti nno mukwataganya mpozi ne mbagamba nze Kojja Kimbowa nze ndi musawo wahabo obeerawa mbeera wakaliga okulirana ku Ssekabaka abantu bange mbagamba nti nno nzijanjaba nga njanjabisa butonde ndi musawo wahabo era nina amalwaliro gange n'abantu bange ab'emukono eddwaliro lyange gye liri mpozi ne wakaliga ku Ssekabaka era nammwe abantu bonna mbakubiriza okwejjanjaba nga mukozesa eddagala lyabo tuddeyo nga tufune n'obutabo abantu bano tubasaba bassebo mu abatesitesi b'Oluganda ebibuuzo bino tebikoma wano mututegekere obutabo mututegekere entimbe era sebo tutandikidde ku ntimbe ze tujjanga okujjanga tusome tumanye kubanga mulimu ebintu ebimu kyoyinza okubeerako nga tokimanyi makulu gaakyo naye ng'ate kisobola okukuyamba naawe n'okiwulya n'abanyumira olulimi Oluganda nsigadde nze ojja bawe ku namba y'essimu nga tetunnakomeka tugendeko mukuwumulako enamba yeeri etyo oli wabanga akwetaaza essimu yange eri 0705 93 93 04 85 0705 95 awo ojja kuba ofunye Kojja Kimbowa akujjanjabise n'abasajja abaagala kansolinga byonna mubeere nga mwettanira n'olwensonga King Swalez tuwumuzeemu ate tugenda komawo tukuteekereteekere batya bano batambudde ne Musibbo Sajjofule. Oli mukulaba television